bagenzeeyo ne bawamba ekitebe ekavule ne kamwoca okutya kwange kuli kumu bagobyewo buli muntu yenna ne bamenya ne babuuka ne bagwamu kati enkyono gy'otya okugamba nti bannange kino kitukwatiddeyo ng'abantu bonna wabagobyeyo nawudde nti CCTV cameras zagiddwako kaakati olwo kinaabeera kitya wayingidde n'omenya n'obeerawo nga nyiriwo taliiwo ekibiina ki registered kimanyiddwa political party emanyiddwa erina offices zaayo ogenza omenye abantu bonna obagobyewo gw'oyingidde omazeemu ennaku 2-3 kubadde kati bakyaliwo tetumanyi kaseera paka banaaviirayo kati enkyabo ojja n'ogamba nti musimaawo tulabe oba tewali mundu tunaakukkiriza tutya tweyanzizza nnyo tweyanzeege webale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba kwemboozi mu UG ne ku Trendi wonna wootulabidde tukusaba osubscribinge tubeereka tutambula ffenna side awo agange nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan edo nali pozingamukko naye limala ne lidda kubanga linawo erikolera ennyo ewalala nange nina ssebo erinnya erikola ssente ekituufu nina gye lizikolera eyo naye nga weetule tuna tabu yonna ndi wano ne kanso tegusuulwa era nga musajja musomesa abadde batakimanyi tuzze okwogera olunaku olwaleero tulabe kweyo embeera eriwo essaawa zino egenda mu maaso naddala ku kitebe kya NUP ate era ne ku ttendekero erya NUP ekamwokya ewasooka okubeera ekitebe kya NUP ebigenda mu maaso kakasa nti mubigoberera bulungi nnyo ab'ebyokwerinda baasazeeko okuva edda ndowooza n'oku olw'eggulo nakati bakyaliwo naddala ku kitebe kya NUP woofiisi bazimenye baggyemu ebintu eby'enjawulo bitwaliddwa okusinziira ku bubaka obuwandiikibwa ku mutimbagano naddala ogwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu kireka okuba nti ino ne CCTV cameras ziggiddwako ebintu bitataganyiziddwawo mu woofiisi zonna ez'enjawulo n'ey'omukulu yennyini so si byangu nnyo side eyo naye tugenda kubyogera naye nga n'ettendekero tugenda kulisimbako nnyo essira kubanga kanso tegusulwa y'omu ku abo abatendeka oba abasomesa abaana side eyo okusinziira ku poliisi yavuddeyo n'ennyonnyola ne bagamba nti nno ddala kituufu ffe twalumbye okubanga okukola search n'okwongera okwetegereza embeera side eyo nti kubanga beekengedde wanza okubanga waliwo ebyo ebikolebwayo ebitatambula bulungi njagala okubuuza kanso tegusuulwa kiki kye mutendeka bannanuupu sooka obuze kwatulabaawo ssebo neeyanza mwe Mayanja bannayuganda mwenna mbalamusizza nze Innocent Tegusuulwa ekibuuzo ky'ombuuziza kikulu naye oluusi ensiini ekusobera omuntu n'asalawo okwekangabiriza ebintu abiraba ekifuula nnenge liri ttendekero lya bannanuupu ery'ebyobufuzi ttendekero nga bw'olaba Uganda Young Democrats UYD yabeeranga n'ettendekero eritendeka abaana ebyobufuzi UYD eyali eya DP nakati kyali ya DP ekyaliwo yatendekanga abaana bano bonna betulaba NRM beefudde academy abakulembeze abalungi bonna baava mu UYD abakulembeze ba DP bonna boolaba bonna ba Muwanga Kivumbi bonna ba Lord Mayor Erias Lukwago Kenneth Muka bonna abo wingi zaalinga 2 Nkoba Zambogo ne UYD era ne batendeka buli munnabyabufuzi gwolaba Rosemary Namayanja abo bonna batendekebwa UYD ne Nkoba Zambogo ne nereeta abakulembeze abalala bangi omuli ow'ekitiibwa Mpuuga omuli ow'ekitiibwa Segona n'abalala bangi ku level eyo NRM yennyini erina ettendekero lyetwala ekyankwanzi n'etendeka abaana ne bategeera ebyobufuzi n'abantu abakulu era olumu balabikako nga bambadde engoye ezifaanana ez'amagye eziringa ez'amagye abamu ne bakwatamuko ne ku mmundu ne bakubazibazuka lyalinga nateeka emabegako emyaka egiyise nga bw'oba ogenda Makerere osooka genda ku training eyo twagiyitaga ya mukyaka ng'olina ogigendamu
tuli fenna nolwekyo fendoza gwali mwaka gumundoza ne bavaawo ne bagamba musolo kireka twayigirye makerere ne banafa baaliwo emabega wonna bagendanga mu mucaka nga babayigiriza ideology eya Uganda babayigiriza okwagala ensi yaabwe n'okumanya Uganda gyevudde ne gyeraga gino emisomo gibadde gijja gisomesebwa nkugambe UID Nkobaza Mbogo NRM ebadde neyayo mu kyaka kyegende ekyankwazi n'abalala essomero lino litendeka ki NUP ediringira mu ki NUP ye National Unity Platform kibiina kya byabufuzi ekiri registered naye ekirina abaana abato bangi n'abakulu nga beetaaga batendeka mu by'obufuzi kimenya mateeka tusomesezaayo NUP esomesezaayo bimenya mateeka ekyokuddamu kiri nti nedda ku lwaki ebisomesebwayo bye bino nze nsomesa communication omuntu munnabyabufuzi ayogera atya yeteekateeka atya ensonga azikwata atya public speaking tukwatagana bw'obeera mu group weeyisa otya communication bangi basomesa ate abasomesaayo bebo bennyini ab'oku kibiina wali ekya NUP Secretary General omukulu Lubongoya David Lewis y'omu ku basomesa omwogezi w'ekibiina abogezi b'ekibiina bombiriri Joe Ssenyonyi Lop Alex Wise Wamafumbiro bonna basomesaayo bakatana bonna baloya b'ekigundi b'ekibiina basomesaayo Alex Rovans Lwanyaga n'abalala bonna basomesaayo basomesa ng'ovudde communication basomesa Uganda wagyevudde oli alyoka agitegeere lwaki emisomo nga political education egyali badde giyamba abaana okutegeera Uganda gyeva ne gyeraga n'ebyobukulembeze baabijjawo mu bugenderevu kubanga ffe twakola nze nalikola political education ne political education yakuyambanga okusobola okutegeera Uganda gyeva ne gyedda n'ebintu ebitonotono kati kankubulya Buganda bw'oba olwaleero abaana ba primary ddala bibateddemu akatonotono niyo omuntu okumanya obumanya ne structure eya governance ey'eggwanga lino akatiba tekimwetaaga agenda paka ku university alyoka agende akole political science oba akole ki oba akole amateeka now ebintu ebitonotono ng'okumanya nti eggwanga lifugibwa amasiga asatu essiga erisooka lyerya legislature oba gye tuyita parliament era abaana babasomesa ddala nti okuva eri mu legislative council ey'emabega yatulanga entebe eyabeerangawo nga temuli Munnayuganda n'omwalimu okimanyi nti parliament yali ebaddewo kye tuyita parliament nga temuli muddugavu wadde n'omwalimu nga balimu bazungu beerere bayindi n'abazungu era bano twagenda okutandika okutwalayo omu baakawalya nga tulinayo omu oba babiri tulaga Uganda gyevudde tuyeke tutegeera olwaleero omulimu gwa legislature legislative assembly oba parliament omulimu gwayo omukulu ng'ogyewo ebirala byonna kukola mateeka oversight yes kirungi budget allocation kirungi oba kiyita appropriation byonna birungi naye omulimu gwa parliament ogusingira ddala obukulu kola mateeka gagenda kutambuza ggwanga lino eggwanga lyonna litambulira ku kintu kye bayita constitution semateeka yayisibwa parliament oluvannyuma lw'okufuna ebirowoozo bya bannayuganda bonna ne tukola parliament oba ne tukola semateeka owa 1995 now kati bwe bamala okukola amateeka parliament bwe bamala okukola amateeka nga buli munnayuganda yenna yenyigiddemu lwaki yenyigiddemu nti buli mubaka wa parliament awo alina baakiikirira abali mu mugongo gwe era abaatula ne bagamba nti gundi kaatukiikirire now bwe bamala okukola amateeka parliament g'essiga erisooka essiga eriddako lyeriramuzi judiciary etaputa amateeka agaakoleddwa parliament omulimu gwa parliament sikutaputa mateeka kugakola okusingira ddala now bwe tuba twakola constitution ng'etteeka erisinga okuba ekkulu amateeka agaddako
gebaita acts of the parliament kati aga mateeka gakolebwa parliament nebwe gakolebwa kati ate esiga eddamuzi nilitaputa kyokola watuddukirayo batapute ateekesa mu nkola ebyo kooti byesazeewo gye tuyita executive tukwatagana executive kubanga lwaki yalina coercive forces oba tools yalina police yalina CMI yalina prisons yalina ebitongole byonna ebyokwerinda yalina ne sente yeteekesa mu nkola now amzeeze ennene executive ekulibwa president parliament ekulibwa speaker ne parliament ekulibwa speaker parliament executive nesiga eddamuzi erikulibwa chief justice gemasiga eggwanga kweritambulira era omuntu alina okumanya ebimukwatako ebitonotono nti okuva ku kooti ensukulumu okutuuka paka ku LC1 bijja bitambula bitya omusango guno nguloopawa wadde tuli muna byabufuzi bwenguloopa wano nebagana okuwuliriza mu bwenkanya nziramu kugutwala wa yes era rights zange zeziriwa ebintu bye bayigiriza ku ttendekero ebbanguliro lya nopu katugambe oluyimba lw'eggwanga oluliko bw'owagira gundi obaki n'okimanyi nti nkubuulire abatulaba ffe ffenna oluyimba lw'eggwanga okimanyi ffenna twatuukayo nange stanza nga nsobolako 2 nga sigisobola bameka abasobola okuyimba oluyimba lw'eggwanga ne bayimba stanzas 3 nebazikuba wali bameka abasobola ziyimba stanzas 3 ne bazikuba wali batono ddala abalinganga 10% ku buli bantu 10 osangako omu n'obutamusanga ne stanza esooka eno gye tuyimba olimu omugamba ebigambo byatule bisobola okumulema bimulemera ddala tukwatagana nalabakaawo waliwo wano abakola search talent search omuvuka yavaayo n'ayimba oluyimba lw'eggwanga buli omu n'akwala ku mutwe n'awuniikirira yaluyimba bitege ngeri ya bitege ate bangi ne bolabanga abalina abobuvunaanyizibwa era lubamega now national flag oli amanyi lwaki black yellow red black yellow red our future andaika ate oyageza nako ne kakati tosobola gamba bantu kwagala nsi yaabwe nga tebagimanyi tosobola gamba bantu kwagala nsi yaabwe nga tebagimanyi national flag bameka abagimanyi nomugamba gisengeke bulungi black yellow red black yellow red ye lwaki eddingana emirundi ebiri black yellow red black yellow red lwaki mumakati mulimu crested crane lwaki crested crane okugulu okumu ekusimbye ekinyonyi kye lwakisimbye okugulu okumu oyawula otya national flag ne national emblem kubanga ebiringa ebiri kuno nakuno biringa byagala okufaanagana ku national emblem biki ebiriko national emblem ekozesebwawa lwaki eggwanga libeera ne national emblem byonna bikulu okutegeera omuntu alyoka ayagala eggwanga lye kubanga obubonero bwa ggwanga lyaffe lye tukozesa oluyimba lw'eggwanga balukuba ddi balukuba ddi fulaga y'eggwanga bagiwa kitiibwa ki ddi bagisiba neekoma mu makkati ddi bagisiba neekoma mu makkati tukwatagana ebyo kati balina okubimanya kati abaana bagenzeko mu ssomero abamu babisomamu matobotobo niyo omuntu omukulu alina okubimanya kuba lye eggwanga lye ddi lwebeera nga national flag eri mu makati tukwatagana bulungi kakati national flag bagikuuma batya biki byotalina gikozesa kwata national flag nogikozesa kino na kino nina ekitongole wentera okubeera naye buli enkuba obubeera nga ekiro kikutte waggulu awo nga bajja badduka emisinde nga baziwanulayo nga bazijjayo obudde bwebuddamu okuterera nga bazizzaayo nga babeera ku mulimu ogizinga otya etegeeza ki ani yakuba oluyimba lw'eggwanga George Wilberforce Kakoma ani national flag Grace Ibingera bw'omwana munnayuganda bw'oteekawo fulaga 3 asobola okuzikwawulira n'oteekawo ya Uganda n'oteekawo ya Belgium n'eya nsi ekyenda n'eya Germany
kubanga zagala okufaanagana n'ezimu zifaanagana n'emu bebeera eti endala n'ebeera eti okakasa munnayuganda gwe gwogamba okwagala ensi ye bendera ya Uganda asobola gyawula Black bw'aba ategeeza wano Black ategeeza tuli baddugavu Africans neya Belgium kyetegeeza neya Germany boba Black kubanga ffe wano tuba tusoma national flag wano Black etegeeza tuli ba Africans naye kitegeeza kyekimu neya Germany neya Belgium oba kyekyabwe kitegeeza kirala oba ekyabwe kitegeeza kirala kati ebyo ebintu bye tulina okuyiga obukulembeze bubeera butya district ebeera etya ate municipality ate town council ward yawukana etya ne village abantu balyoke bategeere bulungi eggwanga lyabwe baleme kuliyitamu buyisi boogera bino patriotism gye batugamba yennyini n'ate toyagala ebintu babitegeere tebirina bikwatagana na buyeekera tebirina bikwatagana nti oliwo NRM oba wa NUP oba wa DP nedda twogera ku Uganda emirimu gya parliament gyegiriwa egy'ekkooti gyegiriwa egya esiga eddamuzi gyegiriwa kati ebyo byonna ebyo bitonotono omuntu bye yali etaaze okumanya ku ggwanga lye moto ya Uganda yeriwa ogikozesa ddi kati bw'osomesa ebisomesebwa history wa Uganda Uganda ezeetambula etya paka olwaleero wagyevudde okuviira ddala mu bafuzi b'amatwale okutuukira ddala olwaleero political party yasooka yeriwa Uganda National Congress ani eri agikulira Ignace Musaazi kiki ekyamuleta okukola political party lwaki bwe yagikola ate si yatwala obuyinza mu 62 UPC n'ebutwala kati oli n'alyoka amanye ekintu n'akitegeera n'alyoka akikuuma bulungi n'akirwanirira ng'akitegeera teri kisomesebwayo kimenya mateeka tewali kisomesebwayo kimenya mateeka kumanya bumanya ggwanga lyo kumanya eggwanga gye livudde nga politician okumanya olina kwogera otya communication n'ebirala n'okumanya administration n'ebiranga bize bikola ki bikolebwa n'olwekyo bagenzeeyo ne bawamba ekitebe ekavule ne kamwokya okutya kwange kuli kumu bagobyewo buli muntu yenna ne bamenya ne babuuka ne bagwamu kati enkyono gy'otya okugamba nti bannange kino kitukwatiddeyo ng'abantu bonna wabagobyeyo nawudde nti CCTV cameras zagiddwako kakati olwo kinaabeera kitya wayingidde n'omenya n'obeerawo nga nyiriwo taliiwo ekibiina ki registered kimanyiddwa political party emanyiddwa erina offices zaayo ogenza omenye abantu bonna obagobyewo gw'oyingidde omazeemu ennaku 2-3 kubadde kati bakyaliwo tetumanyi kaseera paka banaaviirayo kati enkyabo ojja n'ogamba nti musimaawo tulabe oba tewali mundu tunaakukkiriza tutya lwaki tewabayise ng'amateeka bwe gagamba n'ofunayo kubanga bulijjo babikola okukola saakinga ng'omuntu ono waali nga waali ne kakati onoovaayo otya n'ogamba babadde ne tanka 5 ziizino nga ziri kavule wano tuzikukunudde munda oba ne bagenda ne wayita omwezi ne bakomawo nga bo bennyini obamanyi we baateeka ne bagamba simaawo mu nsonda awo abannamawulire mujje abannamawulire mujje bulijjo abasajja bano bagamba tebalina bulabe mujje nga tetunakebera nga tenabakola ki mujje muti kamera muziteekewo muwalule kamera mujje kubanga abasajja bano bulijjo tubagamba nti bali muno now bino byonna bikolebwa olwa parade yakolebwa bo bagamba nti okusinziira parade kati kitegeeza batendekebwa omwo n'ebirala naye nze ku layini ey'okusomesa essomero teri kikolebwayo kimenya mateeka ate nga n'ekirala gavumenti esuubira nti
abaana basomerawo abangi bwe batyo nti basobola okusoma bonna nga tebalinamu bambega then government ebanga yaavu nnyo olwatu okubanga bambega babaamu tebasobola kujja baana 200-300 abajja okusoma awo ekamwocha government negamba terinamu bambega bawera ekyo saagala tenda kyo batulimbe ekyo nga nanga tali mutendeko okiraba bulabi ebanga yaavu buga yaavu okubeera n'abasajja baayo ne bagamba nti ffe tusoma buli lecture lwaggwa n'abatwalira report leero tusomye kino na kino na kino oba nabo baagala okusoma nabo bajje tetubalinaako buzibu nabo nga baagala okusoma nabo bajje bakole ki basome ndiye okutwalizamu ekibuuzo ky'ombuuza teriyo kikolebwa kimanye mateeka ate nga bebenyini bagamba twagale nnyo ensi yaffe tosobola kwagala kyotamanyi kyotamanyi gye kiva na gye kiraga nze bwenti bwe ndibiraba sirabawo kintu kire kimu bangululo leadership bukulembeze bwe basomesa abantu ebintu byamwe byatwaliddwa byomadde mukozesa papula nyinyo zatwaliddwa ebiwandiiko ebyenjawulo n'ebikozesebwa ebirala mugenda kutandikira wa singa bana baba basajja kubasirooza nti binadda aw'okutandikira tulina okufunawo kuba kompyuta zatwaliddwa kamera zatwaliddwa empapula zatwaliddwa buli kimu kyonna kyatwaliddwa kati ku ddakiika esembayo tebajja bikuddiza olina kusala busazi magezi kulaba nti ofuna ebirala otandikirawo otandika obulamu obujja kyona kyenda kutiisa abaana okujja okusoma tekisobola kutiisa abaali agadde okubangulwa mu byobufuzi bwe buzibu obwo nti lwaki oleeta embeera eremesa abaana okutegeera Uganda nga lwaki ogireeta ng'ate okubiriza abantu okubeera patriotic yes lwaki otiisa abaana okujja okusoma okusoma okutegeera eggwanga lyabwe ekirala kiri kitebe kya byabufuzi baagala tukolerewo kitendeke mupiira oba kulima ng'osubira emisomo gy'okulima wali ekavule oba ejja okuyigga nti mujje mulabe tractor esinga okukabala oba tusomesawo mbuutu n'amazina kibiina kya muziki byabufuzi era Sinion Island nga bajja okugamba anti etendeka music oba kuyimba oba nedda byabufuzi waliwo omwana yabetaddemu kaawo olwali n'agamba nti olw'okuba kakati bo tebalina kitebe kyova olaba balumbalumba ekyNUP naye ekirala ebbanga lye bamaze mu buyinza myaka kakati bagenda mwana naye enteekateeka mu kubangula bana byabufuzi abaabwe tebagirina kati bageza kati kulemesa nuupu nebyo bifaananako ng'ebyo anti kati NRM yakola bubi yagwa ekibalo okumala ebbanga ddene nze olw'ebintu ebyansobera wano mbaddewo ne binsobera okumala ebbanga ddene ekisooka ku byo kansooke Afrigo bandi y'amaanyi nnyo era gye nzikiririzaamu okuliwa mwami Matovu Moses era Afrigo ekutta akati tolina kyogibanja wadde mu bukugu buli kimu kyonna experience gye balina esuka mu myaka 4 bandi zize zonna ne ziggwa mu Uganda yoweeri era tugiwa 100 ku 100 ne bw'ogibuuza gy'ebeera amaka gaayo tegalina wawulyako leero tuliko ku obligato yes tuli eno enda sports club Villa twakola tuli batoga Jogo Salongo nga bagamba nti bali ku Golden Table awe Nsambya twamanya oluvannyuma nti si waabwe baali bajja kunywera obunywezi kasoda kabbiya nga bakuŋŋaanira akukiyogedde kinzikiza Eagles ku kalenda iwakiri kalenda naye nga nayo kalenda nakati basiga bamanyi nti kalenda ya Eagles bwe baali bakimanyi naye nga ate yaliko bannannyini bayo bano bali batulawo obutuuzi baatuulangawo obutuuzi nga tebalinawo makulu ge bakolerawo kutuula obutuuzi balwali kujja ku mpombo abaagala nti mujje mutusange wano ku kalenda naye nga si waabwe amaka gayo nga tegaliwo endala NRM egamba myaka aga ng'etukalakata ne bw'otuuka mu Kampala n'obuuza owa boda nti twala ku kitebe kya UPC awa boda akutwalirawo wali ku Kampala Uganda House n'ogamba owa boda ntwala ku kitebe kya UPC owa boda agamba tuula tugende ne bw'ogamba nti ntwala ku kitebe kya NRM agamba NRM nawulira babeera wa babeera Kyaddondo bw'otuuka obulungi office tezikwatagana ekiriko kulaba yero awo
ogenda okulaba nti ate oyo tatuulayo simanya atuula eri Kingdom House atona tebikwatagana ne bw'obuuza omuntu nti ekitebe kya FDC era akikulaga enajja n'akumbi n'ekiwayo ekyesikutuddeko era agamba nti abo beekatonga era ekatonga akutuusaawo bulungi nnyo NRM tosobola kumanya kitebe kyabwe weekiri bawolereza kiwolereze twagula ettaka naffe tujja kuzimbawo biki tebikwatagana kakati mu nkola eyo nti tulina okutegeerekeka naki kye tukola era NRM teyagala kubeera n'akademe teyagala akademi zibeewo ez'ebyobufuzi buli asuumukamu bwe wa ssente n'egula omanyi waliwo ttiimu yo nga teyagala kuzimba bazanyi baayo teyina akademe okwetrainingira abasajja abaana bayo kuva myaka 14-15 ebaleete mu ttiimu enkulu wano waliwo TVM yo olugina bweti ng'esokoola wali ng'ereeta wano ng'ejja wali ng'ereeta wano abanange y'amaanyi naye ng'esokodde busokoozi tetendeka NRM tetendeka teyina akademe era bw'otunulira abantu bonna abagibeeramu abasinga ogenda okubeetegereza obulungi babajja eno baali badde betendekera abaana abaabwe abamanyi ennono eyaabwe naye enkola yaabwe kuba yo yafuuka kujja kugula wano ekitakola makulu n'olwekyo nuupu kyekola kituufu ekyokutendeka abaana okumanya ebyobufuzi bwe bitambula ate batetendekera nuupu yokka etendekera Uganda yonna kati bw'ojja okutunulira abantu bonna bwe tubadde tugamba badde mu UID abali mu NRM tebaliyo tebakola kati kyo baganyo kiraba mu butuufu bwakyo embeera negenda kukomawa eriwa bunkenke nnyo ekyeyongera okubeera ey'obunkenke ekyeyongera okubeera ey'obunkenke kuba tugenda mu kalulu 2026 kati gavumenti kyetayagala nopu kwetegeka eyagala kuba buli kaseera ng'ekitataaganya organized party yonna okuba nti muli wamu mukoleganira wamu kyetayagala eyagala mubeera awo naali eno naali eryo naali eno sato okukwatagana kwa nopu kuli ku mitima tekuli mu wano nga bakiraba tekuli physically mu batudde kavule kati point eriemu bino byonna okyabiraba bingi era bikyayongera okujja naye tewali kyakola tujja kuba tugenda mu maaso kale katusabe bitambule bulungi side eyo naye nga si byangu nnyo wetwogerera essaawa zino akabondo ke NRM bakiyite caucus bamaze dda okwendoosinga UPDF Act amendments bagamba nti parliament egwanidde okulaba nga eyamendinga act ya UPDF Mwami Museveni bwe yekubera endulu n'agamba nti wetakubeerawo ekikolebwa nga ye kyawakanya kwe kuba nti akakiiko kano baba mukibaga nti court y'amagye ewozesa abantu abasangiddwa n'ebintu ebifaananyizako ebyamagye oba ebyamagye byennyini n'ebyalibwa mu kkowa eryo nti bawozesebwe ng'eyo bayitibwa akabondo kayitibwa kulundiza nekamusinkana ndowooza kati bavudde ne bagamba nti nedda parliament eyangurize n'okwanguyiriza kintu kitambule one kiri nti Mwami Museveni akkiriza nti awanguddwa lwaki awanguddwa kyetuludde nga tumugamba nti UPDF Act erimu ebituli bingi naddala ku civilian act eyo yakolebwa UPDF Act yakolebwa mu spirit ya kulambika kulambulula kukwasa mateeka bamagye tetukirinaako buzibu n'akatono ekyo kuba bwe baba bamagye balina okuba n'amateeka agabwe agabakola ki agabafuga era tetukirinaako buzibu obuzibu bwaffe bwa mirundi ebiri toddira mateeka ga football n'ogatwala mu boxing oba mu netball togatwala waggolola togatwala waggolola golola ye wansambagere mifumbi netokirizibwa gamba nti golola okuba nnyo ensambagere katuleese n'omupiira nagwo gusambiremu nga bw'osamba n'omupiira bw'okuba ensambagere golola oyo mukwaniko okugulu okuba omuntu tteke ate singa najja ku mupiira kijja kuba kijja kuba kiyitiridde ffe kye tubagamba ffe ensonga yaffe nze sirina buzibu na UPDF Act kuba siri mujaasi era manyi omugaso gwayo
era mpagira UPDF Act ebeerewo sijinaako buzibu kubanga erambika abajaasi nange saalyagadde bajaasi babeere out of order. Abazanyi abajaasi ba Uganda saalyagadde babeere ki out of order. Bannamawulire tuyina act yaffe y'aba journalist. Kati bannamateeka tuyina buli kintu kyonna kyonna kirina act zaakyo ezikitwala mu maaso. Now lwaki ate twalibadde tufaayo nnyo ab'amagye obutaba na act yaabwe? Nedda neffe kye tufa act eyo y'abajaasi kubateeka mu layini. Ekyo kimu baleme giteekamu ffe abatali bajaasi. Buli civilian aleme kulamulwa act eyo kubanga act y'abajaasi si ya wananchi. Ekyokubiri ffe tugamba talina kuba yankomeredde. Si yankomeredde. Talina kuba waggulu w'amateeka nga act endala. Kubanga act zonna bwe zikulamula osigala ogenda okola apiiro paka mu Supreme Court. Semateeka tolina kubeera inconsistent. Ekikyo n'etteeka lyoleeta talina kuba repugnant. Talina kuba inconsistent n'etteeka lya semateeka. Z'ensonga bbiri zokka zitegereka bulungi nti ebeerewo neyina kubeera wansi wa semateeka. Terina kubeera waggulu w'amateeka. Yes. Naye okubeerawo kwa act UPDF Act tetukulinaako taabu. Nze ku lwange nga tegusulwa sinze mwogezi wa Nuupu. Ne mu ndaba eyange ne Nuupu kyemanyi terina buzibu ku act UPDF Act eya Parliament. Manyi ey'amagye. Now obuwaayiro obuli obwogerwako 1919 1918 2 obwo bwogerwako obugamba kano ke kasinga okuleeta ddala obuzibu nti bw'onookwatibwanga nga weefaananyiriza ng'ogeegeenya ng'olina ebintu ebyo byefaananyiriza eby'abajaasi. Tukwatagana bulungi. Tugenda kukulamulanga nga mujaasi. Kati kiina ebintu bibiri. Omusango gwa Supreme Court gwasembyeyo ogwa Michael Abaziguluka gwonyinyodde bulungi nti ebirabika ng'ebyabajaasi ebisinga si birambike bulungi. Kubanga bwe tubeera ne tanka ey'amagye oba emmamba ekyo buli omu akimanyi kyabajaasi. Era oli mukwano gwange ne bakwata ne tanka nzisibiyingiramu. Musajja banyonyi tanka ya bwana mayanja bamukuru ne tanka nga azunga nayo oba ne mamba agikukusa eyo yiyo tobinyingizaamu. Ne waliwo ebintu ebimu katugambe nga emundu abantu ba bulijjo baba n'emundu nga alina olukusa lwayo nayo sigo boogerako. Kati nga tugamba oli bw'ayambala ovulo gwe n'ogamba nti efaanagana n'ey'abajaasi nga DUPDF ng'eyambala ovulo ey'abajaasi. Era mu kusooka baafuna challenge UPDF neyanguyiza n'obukofiira ne bugazetinga. Neffe nga tugamba nti ekikafuula akakofiira kano logo yaako logo gye ntaddeko ya Nuupu oba ya UPDF. Bwe mba ntaddeko ya UPDF awo yo bamukwate siina bw'osiina gundi si oyo siina gundi ye. Oli alina chepe ku ovulo zisita otyo ayina chepe ku ovulo zisita z'abajaasi ez'abajaasi nga zifaanagana z'abajaasi kuba omuntu asobola okuba n'echepe ez'ebiralalala ez'abasikawutu ezakyo nga azirina n'ezalina ze za UPDF eziri gazetted. Ate bwe ŋŋenda ne mbagisa efaanana eya UPDF yennyini ne ngibagisa nga si eyo yennyini naye ne ngibagisa ne ngyetimba. Awo oba weefaananyiriza oba mukyamu ng'oli mu kikolwa ekyokwagala efaanaganira eddala. Ekyo kikyamu. Ekyo kikyamu kubanga gwe toli mujaasi. Lwaki oleeta ddala efaanaganira ddala? Ne ovulo tukubuuza ovulo mugiina mu UPDF emyufu bamakanika ne mugenda bakwata nga bambala ovulo abawoota mugenda bakwata kuba ze babeera mu ovulo. Ne eno ovulo tujawule eno y'amagye ya UPDF eno si ya UPDF. Nze ovulo ate sitera ziraba nabambadde ebibomboola byabwe akakofiira kekko kubaako n'emisipi. Now engato zino zeze ez'amagye za UPDF oba nze nyina buutu yange bambala zile zifaanana amagye g'Amerika. Ye nnyambala ya UPDF si eyo. Kakati awo wali ekizibu. Ekizibu ekirala kyentunuulira ekiri mu kino etteeka terikkiriza Parliament kukola tteeka
lidefeatinga musango nga guno kati bakyakisobola kukola tteeka lyonna lityoboola likakkanya decision ya Supreme Court ene yasaliddwa okuggyako mu maaso eyo kisoboka naye kati tekisoboka kugamba ng'okoze etteeka lwaki tekisoboka kati amasiga gano maaso ekisoboka otyo amasiga gano galina okwetengerera tuli fena amasiga galina okwetengerera now mu maaso engeri gye kisoboka nakyo kikaluubiriza nnyo okunnyonnyola kitya wabeerawo Supreme Court judgment nayo liba lifuuse etteeka ate bwe libeera lya Supreme Court lyo ate liba lizitowa nnyo kuba ye kooti esembayo okujulirwamu ye tuyita ensukkulumu kati mu mateeka Supreme Court naye ekkirizibwa okuddamu okujungulula decision yaayo oba nkinywerera tya decision etteeka bwe likolebwa kooti neesalawo liba lifuuse etteeka era omuntu asoodye eyambisa ti musango bwe guti ne bwe guti kooti yasalawo bweti opaswedinga omulamuzi kyebayita okusetinga precedence yes eba esetingiddwa era nekimanya nti abalamuzi bano abawansi kizibu okusalawo nga bamenyawo Supreme Court kyeyasalawo kubanga Supreme Court yaba yawa judgment kati okusalawo kwa Supreme Court kooti ensukkulumu tosobola kugamba nti ate kooti ejulirwamu High Court Magistrates Courts ate zijungulula okusalawo kwa kooti ensukkulumu kubanga kooti ensukkulumu egenda okutandika okusala omusango ogwo tegutandikirayo omusango mu mbeera ya bulijjo High Court gye bayigamba nti erina original jurisdiction osobola okulopayo omusango gwonna omulundi gw'ogusooka tukwatagana bulungi ne kooti ejulirwamu tokkirizibwa kuva wano mbw'ogenze kuwaapayo omusango mu kooti ejulirwamu tosobola kubanga kooti ejulirwamu bujulirwa nga ensonga ziganye eri ne muzireeta eno ne mulyoka muzireeta eno tugenze mbakakiiko wano mu LC 1 kyeyamaani ensonga zimulemye okukwata obulungi nenzirukira mu LC 2 mu LC 3 LC 2 ne weeyongerayo nogenda magistrate court nogenda mu chief magistrate nolyoka ogenda mu High Court High Court negado zisala nogenda mu Court of Appeal kani wekubira ndulu ekivudde mu High Court bwe kati nedda ssebo gukusinga noddukira mu kooti ensukkulumu nolyoka ogenda mu kooti ensukkulumu naye bwekiganda nga okakujjukiza kaba kaweddemu kakati omusango gumu gwokka ogukkirizibwa okutandikira mu kooti ensukkulumu musango gw'okubba akalulu akali national gwe musango okwaga gwe mmanyi ogutandikira mu kooti ensukkulumu omusango gw'okubba akalulu akobwa president gw'omusango ogenda butereevu mu kooti ensukkulumu emisango gyonna egisigadde gyali badde gitandikira okusingira ddala mu kooti ejulirwamu mu kooti ejulirwamu ne gulyoka gweyongereyo waggulu kyekitegeeza now kooti ensukkulumu bwemala okula okusalawo kwayo kati kikaluba nnyo ng'okujja ogamba nti ogenda kukola kuteeka eridefeating ekyo kubanga ekooti essiga lino essiga erya parliament ligenda kulemesanga emirimu gy'essiga eddamuzi oba tuli ffenna nga buli essiga eddamuzi bwe libeerako bye lisazeewo bano nga bajja bajungulula kati essiga oba olikola bubi essiga liri eddamuzi olina oddikola oba olikoze bubi ate nga amasiga ago galina okwetengerera nenga gayambagana nga gakola kye tuyita checks and balances okugeza executive eronda minister ne minister oyo ne bamutwala mu parliament emukakase essiga eddamuzi lironda abalamuzi president judicial service commission balonda omulamuzi abalamuzi ne bagenda mu parliament ekole ki ebasunsule kwekwo okuyambagana kw'amasiga gano abiri executive yeronze essiga
eddamuzi esigate erya parliament lyeri musunsula nti ono tajja kusobola oba ajja kusobola oba bw'obeera mu parliament baagala kujjayo oddukira mu sigadde eddamuzi esiga eddamuzi negamba nti gwe vaayo mu parliament vaayo kubanga kooti esazeewo tolina kuba mubaka wa parliament kati parliament nayo neteekateeka okujja mu bitabo byayo yes neekujjamu kati kweka okuyambagana okw'amasiga gano okukolagana sigalimu kulemesa ddala kola mirimu lyayo era kyova olaba nti nimubeera executive ng'ogenda kutwala amagye ga uganda ogatwala okulwana olina okutegeezako parliament olina okugitegeezako mu budde nekugamba nti gatwale oba tagatwala lwakuba olwakawaayirira ke baateekamu nti oyinza okugenda n'ogatwala n'okomawo n'obategeeza ng'omaze ogatwala oba tasukka bbanga eryogenda ati baalikalekedde ddala bwebaba nga bakugaana osobola okutwala ulimu parliament lweyinza okuba nga parliament nga nnungi mbutuufu nga teriwo erese kiremesa bulemesa oba oluusi omulaba atuuse ku booda emalabba ate parliament eri mu lusirika teriiwo kati okujja okufuna ne approve kirwala kuba oluusi bakyeyambisa bubi now mu bimpimpi kyobadde ogamba bano baagala kuleeta amendments ez'okukyusa UPDF Act naye era byonna ne banaakyusa ebintu bibiri ebiriki bye batasobola kukyusa okugeza tosobola kuddira act ya parliament ebeera waggulu wa ssemateeka ekyo tekisobola teri lawyer yenna ne bwana bawenaalebu ne bwana abaali ayinza kikkiriza kubanga kiba kimenya amateeka era act era byetubagamba byebimu nti byetubagamba byebimu nti omuntu akkirizibwenga kuba bagamba kooti y'amagye bagamba eri ku same level bo bagamba eri ku same level ne high court kati bwebeera ku high level ne high court kitegeeza kooti teziweddeeyo bw'oba nakusajja mu kooti y'amagye n'ojulira ng'oli mujaasi tetugamba civilian ng'oli mujaasi n'ojulira genda olina okuva ogende mu high court weeyongere mu court of appeal weeyongere mu supreme court kuba ye kooti ennene ye kooti ensukkulumu bireme kukoma oti bw'omala UPDF ekooti yaayo bw'emala ogw'okutiyemulira tolina gy'olaga ne bw'oba okola otya bye bintu bibiri one bagikole nga amateeka gaabwe nga gabajaasi gasigaffe ekyokubiri UPDF Act erina kubeera wansi wa ssemateeka now emisango egivunaanyizibwa gye bavunaana katugambe tulina penal code evunaana abantu abakola emisango gyonna gyonna egyenaggomola criminal offences emala bulungi okulamula civilian ayenjigidde mu bintu ebyo kubanga singa bakwata n'emmundu ababbi bangi bakutte n'emmundu nga babbi nene bamutwala mu kooti eza bulijjo ez'aba civilian kati emmundu si property ya government y'amagye kubanga olaba noono omuyeekera jamiru mukulu naye bamuvunane mu kooti za bulijjo naye ng'ate okugenda okuyeekera bote kubanga olina ebikozesebwa nga emmundu yes n'ebisingawo kati yenconsistency eyo eriwo era bw'ogenda okugamba abaleeteddwa emirundi egisinga bali political 99% bali political abaleeteddwa mu kooti z'amagye 99% bali political nga oli yeeyambisa bweyambisa mwagaanyi ogwo okuteeka wansi banne bavuganya nabo bavuganya nabo mu byobufuzi yeeyambisa omwagaanyi abo abateeke mu kabula muliro w'amagye kati ye challenge eyo eriwo tusobola okufunayo omukisa gwonna mwami Museveni nakkiriza okusalawo kw'abantu abalala nakukkiriza nga tamaze kuyita babaka bakabondo KNRM era abaka bakabondo KNRM ddi lwali bayita ne bavayo nga tebakkiriziganyizza noga nti muzere tutukkiriziganyizza nawe ku nsonga eno katugende nekiri ekyabali ogw'omusango okusinga nja guteeka ku baka ba parliament kubanda ebiseera ebisinga
ntibasobola kubanga bonna boogeza eddoboozi limu bwe bamwanyi nti banange mwanyi tetugikwatako eyo ye mwanyi tugireke banange mwanyi nga nabe nali munula basa kimu omukulu Kasaaga nti bannange tuteeseteese olukiiko lw'ababaka bakabondo NRM mujje tusinkaneko ekyankwanzi oba tusinkaneko entebe oba ewala wonna bagenda okuvayo nga lulimi nga lwakyusa edda ekyo ndowooza kikwatagana ku babaka bennyini ng'abantu obutatambula na mitwe gyabwe obutabeera beesimbu ng'ate abantu baali babalonda nga bagamba balina emigongo ababaka bennyini kubanga gwe bakutwala eri ekyakwanzi oba kisozi gye bakututte olwo ne babanga omutwe gwe bagutemyeko obadde ki lwaki gwotuuka eri omutwe gwo ne guba nga tegukyetegeerera ne gutakweyimirira kuba bagenda eyo ne bawuuta kasupu bagenda okuba kaki ka bijanjalo ka nnyama ka kandiga bagenda okuma byebogera nga tebikwatagana nga birala nnyo ate ne bagenda mu parliament of course bebasinga numbers ne batuuka eyo ne bakyusakyusa ebintu ne babikola nga bebaagala nego weebuuze ani yakutwala mu parliament bantu oba oli omuntu omu okolera ani omutuufu ekibuuzo ekyo nkiwulira nnyo ennaku zino okolera ani okuggyako bwe kiba mulimu abantu abamu ng'ayina pulezidenti yamulonda teyagenda mu kalulu ne bamuwa ekifo ky'obwa minisita oyo aba mutuufu okuwuliriza mukama we negwe gwe twakeera ku makya musana ne gutwokya ne tulonda n'oweebwa akalulu kati tisongobwa tozira bwotya n'olwekyo tetulinayo essuubi lyonna bintu kukyukamu nga eggwanga lino nga buli kimu kyonna kitambulira ku feva ya muntu wa bulijjo essuubi weeriri ddene keera ku makya 226 olonde ate akalulu kokakuume lyessuubi lyokka baleme kukabba baleme kukabba genda keera ne bwaba weenaaleemu naawe keera ku makya okuuma akaluluko kuba mwami 7 kuli yagamba nupu yamubba akalulu wano kati n'abeenaaleemu nabo 226 nabo bobana babalonze babero nabo bakuuma akaabwe naye kambuuze mwami 7 okumanya mugumu nnyo oddira otya omusajja ayabba akaluluko nga ye diffiri n'omwongera ekisanja bya mukama eyakubbisa akalulu n'omuddiza ekisanja ayongere akwatemuko myaka 5 omusajja yakubbisa akalulu miliyoni namba Kampala wano noddira n'omwongera obuyinza era baddemu bakubbe ekibala ekyo nga kirabika nga ekitagatta bulungi kubanga singa yakyusibwa twaligambye omusajja ono wamadi omusajja ali sirias bamubbola bayamubbisa amuwummuza negwe ogamba omusajja yakubbisa akalulu ate omusajja wali tomukyusa omwongedde ekisanja kiramba kayimba ka gundi yaja Sofia Natongo nyongedde ekisanja okimwongedde ate yakubbisa akalulu n'ekirungi neyakkiriza nti akalulu bakabba kyenafuna mu statement eyo kati ate n'ekirala gwali mu buyinza bakubbira miliyoni y'akalulu ate ffe abatali mu buyinza batubba bomeka babagenda tubba bomeka olina emmundu olina sente zonna obadde ebbanga lyonna ne bakubba obululu miliyoni namba nupe yakajja myaka 4 nobutawera gyali teginawera katumya mu kalulu gyali myezi bwezi ate yo nogamba mbu yekubbye akalulu miliyoni namba ate nga abasajja bakakuuma bakalondesa gwe balonda serious kweli suubira nakatono tusuubira kale katusabe bitambule bulungi side eyo naye nga si byangu nnyo n'obunkiko obukyagenda mu maaso ku kitebe ky'NUP kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ndabye ateekayo obubaka obw'enjawulo side eyo n'ebigenda mu maaso era nga bwe ntunula wano ku mutimbagano ndowooza live at Kamwokya naawo eno motoka si ya ropo eno atuuse ku kitebe ky'e Kamwokya ku gundi Kamwokya ku bbanguliro
ndaba atuuse ate eno nayo yiye eyo ndooza ndala emugoberera enzo ko yagundi ya lubongoya yes yakagendayo dakiika 5 bwe ndaba wano Ruba Kyagulanyi Ssentamu yawandise n'agamba nti nno neighbors at Kavule tell us that some operatives currently inside our offices seem to be foreigners of East Asian descent. Ganti, what are they planting in our offices? Nga yebuuza. Kiki nayo geddeko. Abasajja basobola okuvaayo ne bayisa emyezi 2 ne bakomawo. Yes. Oba 3. Ne bakebera mu ceiling. Ne bajja emundu. Bannamawulire bojje kuli bagamba bajja temuliwo bannamawulire. Twafunye information. Kamera muzirete. Tusoke tukebere wano. Journalists have been blocked from coming close to the NUP headquarters where criminals on Museveni's orders are still conducting illegal operations. What are they hiding? Yonanga bibuzo kwebuuza. Sajjao. Ne jibina gwerera amazima gajja kuwangula. Kale mutukirize bye togedde nako lwaleero abyebyo. Katusabe bitambule bulungi. Yes sir. Ate nammwe mwongere okubeera nga Mukama abakuuma. Yes sir. Naffe mutusabira ngero okubeera nga atukuuma. Atubeere nga tutambula bulungi nnyo. Byonna bye tukola ebiseera si byangu nnyo. Akasente kabuzeebuze. Naye katusabe Mukama ajja kuba ngero okuba nga atukwatizaamu. Okulaba nga twongera okutambula. Yes sir. Sebo nakuzo omwezi 22. Yes sir. Omwezi gwa 2 ge mazaalibwa gange Sebo. Bagamba happy birthday. Happy birthday. Mukama akwongeddeko mwaka mulamba. Mwaka mulamba. Olina ogwebaliza Mukama. Amina. N'emirimu gy'obadde okola. Bagiraga nti emirimu gya Mukama okyagikolera ddala. Yes. Pata erirudda wa keeke eriwa. Kakati ebintu ebyo mu mbeera eno enzibu ennyo. Sinnawo nteekateeka yonna wabula okubala obubazi nti kati ngugasseeko. Okubala obubazi ojja kukubala obubazi ntomaka ngugasseeko ne sinnawo nteekateeka yonna. Okay sebo. Era n'okuva ku makya sinafuna yadde ka mobile money n'akamu. Akamaidi mali ogenda kafuna. Kamabali mali tugenda kusindika ke tusobola ko inshallah naye nga kyekyo naye ebiseera ebisinga waliwo omusajja yagwerawo n'agamba nti buli lwagattako omwaka sanyuka naye ate weeraliikirire kubanga oba osemberedde entaanaayo bwekiri kituufu naye nze nsiganya okusanyukira kuba mbangaseeko kubanga bangi abagenze batatuuse wano wentuuse kituufu. So Mukama mwebaza ate nga nzikiriza nti obulamu bukyaliwo akyakuumira ddala. Kale byebyo kale so kale tubagaza kaseera akalungi abatulaba ku Emboozi mu UG ne ku Trend subscribe nga wona wotulabidde atubere nga tutambula bulungi nnyo side yawo tukagaza kaseera akalungi nze Geoffrey Mayanja mbali ne kanso tegusuulwa tubagaliza akaseera akalungi.